po jako akawuwo. Bambi kakati abantu abo sibatendeke bulungi. Sabasumba w'ekkanisa y'Abasodoksi Metropolitan Jona Lwanga avumiridde ebikolwa by'abakuuma dembe by'okutulugunya ng'abasibe babeera bakute nga bwe kiri mu bubaka wa municipal y'Emitiana Francis Zake. Toyinza kugenda kutulugunya muntu gw'okutte omaze okumukwata n'omutwala w'omututte n'omuteeka awo ate n'omukkako n'omutulugunya n'omutuusaako ebiwundu ebyo byonna mwana we byenalabye ng'abirina ne ku lubuto lwe ne kuwa wonna n'abeera nga yenna abunye ebiwundu ate ng'omukutte. Bino kubyogera abadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olubadde ku Uganda Orthodox Church e Namuŋŋono enkya ya leero. Ate nga munnaffe pulezidenti yatugamba nti ate oba olina empingu muteekeko empingu muleme kubeera nti mukubagana. Omuntu omu n'akuba abantu yandibadde ng'asobola okuba abasirikale abawera abana abataano nga wempulira abagenda mu nnyumba ye. Sabasumba Lwanga agamba nti bano basaanye beekuba emitima bw'atyo n'asaba ajje aweebweyo omukisa okusomesa abantu bano ekigambo kya Mukama basobola okweddako. Butamanya bambi butategeera kye bakola butategeera kye bakola sibatendeke bulungi mu nsonga eyo. Nze njagala kusaba lukusa bampenga akaseera ngende mbasisinkaneko abantu abo twogeraganyeko nsobole okubalaga bwe kitambula ekintu ekyo kubanga kyetaaga ddala muntu kutendekebwa. Wabula asabye abantu obuteerabira nti ekirwadde kya mukenenya kikyegirisa mu bantu bw'atyo n'asaba gavumenti okuteekawo enteekateeka mu kiseera kino ey'okutuusiza abantu eddagala eriweweeza ku mukenenya okusobola okubakuuma nga nabo bakyali balamu. Bakyaliwo nga tukalina akalwadde ako tufeeyo okunywa eddagala lyaffe tufeeyo eddagala okulinywa nammwe abagaba eddagala eryo mufeeyo okulaba engeri gye balifunamu abantu baffe abo basobole okubeerawo baleme kufa kubanga bangi kubo balina obuvunaanyizibwa mu society yaffe. Ono bw'atyagumizza ensi obuteeraliikirira kubanga abasawo abakugu tebeebase essaawa yonna bandivaayo n'eddagala erivumula ekirwadde COVID-19 ekirabika nga kifuuse kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu. COVID ndwadde kirwadde kawumpuli nawookera abunye ensi era akyabuna naye tujja kufuba ng'abantu naddala abo munnaffe pulezidenti waffe bayita ba scientists ba doctors bajja kuzuula eddagala. Agenze mu maaso n'ayagaliza abayisiraamu mu nsi yonna ekisiibo ekirungi n'abakubiriza obutasiiba mmere yokka wabula basiibe n'ebikolwa byonna ebitali bya Bwakatonda. Bannaffe bonna abali mu kusiiba kati mu kusiiba okwabwe mu ngeri yaabwe nga bwe basiiba bannaffe abayisiraamu bannaffe ba Muslims mbaagaliza okusiiba kwabwe kubeere ddala kusiiba kwennyini nga basiiba n'ebintu ebyo bye njogeddeko waggulu. Ate ye Reverend Faza Pomutasa akubiriza abantu okuteeka mu nkola ebiragiro by'abakulu mu minisitule y'ebyobulamu ng'olwo lwe tujja okusobola okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kino. Naye ate tugezaako bagamba mugende ku biragiro tuleme ate kukunkumuka nnyo na kusaasaanya ate ekirwadde kino nga bannaffe abalala bwe tubawulira mu nsi endala bakifunye. N'ekyo tujja tugumiikiriza tuwulirize nnyo ate tugondere nnyo ate tugoberere ebyo byonna ebituteereddwa ku Minister of Health ate ne Pulezidenti waffe Yoweri Museveni Kaguta. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Okusiiba obwenzi okusiiba obulimba nga bwe tusiiba n'ebyokulya.